Mwana mlenzi Johnny abasinga kati batuukirira Johnny. Ulira. Wange Muchala nakafu. Wange Jebaleko nnyabo. Kale nnyabo naye jebaleko nnyabo. Nze Rebecca Jingo. Ye nnyabo. Olina buzibu ki mukwano? Rebecca Jingo nina obuzibu bwa mukyala kye amaani mami. Muchala ki amaani muyombagana nnyo. Nze simuvumangako siyombangako naye omukazi anvumanga bw'okiwulira. Lwaki akuvuma mwayagala ku musajja omu? Butereevu nze namusookako naye yo yajja luvannyuma nze n'awaka navaawo Rebecca Jingo. Navaawo naye omukazi ambuzizza emirembe buli wembeera mu mikolo anvuma nga bw'okiwulira. Akulumba gy'oli n'akuvuma oba? Alaba distance gye ntuddemu yeesemberezaamu n'atuula n'atandika. Ekitegeeza gwe mukyala mukulu. Ye nnyabo naye nze awaka navaawo dda kuba tebangoba nneegoba nzekka Rebecca. Ye nadda mu maka. Ye nadda mu maka awo we nava nze n'empingisa omuzigo. Mu maka go wazaalamu abaana? Nazaalamu abaana. Era bammwe ye Chairman. Ye. Chairman w'ekitundu ki? Kitundu kibakita Kibamba. Kiri luddawo ekyo? Ng'okwata kulidde ew'obulenzi. Omukyala ono yaani? Mukyala yaani? Omukyala ye Nalugwa Babula. Naye nga lwaki akuvuma oba naawe omuvuma? Rebecca Jingo simuvumangako yadde n'olunaku n'olu. Omukyala ye wa mumwa. Wa mumwa wandyagadde njogereko naye? Yogerako naye akuulire. Wandyagadde mugambe ki? Rebecca Jingo. Nje? Nze nayagala abawuliriza abo batuwe ku magezi kuba omukyala avuma buli kiramu ne ku kyavuma abantu nga 6. Oba nammwe temutereera mumusojja kireka mumusojja. Rebecca Jingo nkubuulira maama wange ne bw'ofuna abantu nga 6 ku kyalo teri akumatiza nti nvaamu ekigambo. Okakasa? Nkakasa kubanga ne lwe yanvuma abantu beekyawa abankaabi ne bakaaba abasituka ku mukolo ne basitukawo abamu ne bampa amagezi nti situka omukube kyenali siina kukola Rebecca. Wamukuba? Saatawaana Rebecca Jingo saatawaana. Watambula butambuzi n'omuviira? Natambula butambuzi ne muviira n'ow'omukulu oyo eyanyamba okutuukako. Naye gwe olaba ekyo bwe muyombayomba bwe mutyo temuswaza bbaawammwe. Rebecca Jingo nze simuvumangako omukyala oli yatuuka n'okunnangira olubugo lwe yaziikamu taata wange. Maama ate ekyo nga kyali kinene nnyo. Nannangira nga bwe ndi omukyafu. Rebecca Jingo yayogera ebintu bingi nga bw'okiwulira. Naye awaba omukka tewabula muliro oba naawe olabika walinga omuddiza omuliro engeri bbaawammwe gye yamutokotako. Rebecca Jingo nze sizzaayo n'abasinga obungi bammanyi nze bwe nnyiigo oba bwe nsoberwa nga nvaawo. Oba bwe wamutegeera nti gy'ali n'otandika okumuweereza obumesegi ku ssimu ng'omuvuma? Rebecca Jingo nze simuweerezanga ku mesegi naye ye abadde ng'ayina mesegi zampeereza. Kwegamba ng'ayagala kweraga? Kirabika neŋŋambangako bbawe n'aŋŋamba nti tugenda bitereeza bwe yamaliriza. Nanvuma nawaaba ewa Naabakyala emirundi 5. Kati Naabakyala n'aŋŋamba nti oba tukusindike ku ttu babadde tebannaba kunsindika ku ttu. Kati ekyo gwe kyekisinga okukuluma kukuvumaavuma. Njagala bbaawe amugambeko bbaawe tamugambako n'abantu bonna era bakyogera oba amutya buti naffe tumanyi. Oba naawe olinamu empisa embi omusajja kye yava akugattako ekibaati? Rebecca Jingo nze nkubuulira amazima amatuufu. Omusajja owange abadde awasa buli kika kya mukazi ky'ayagala naye nga sikoze ku lutalo. Naye ono yasinze okunyiiza. Ayina ne gwe yaleeta awaka ne tufumba nga tusula mu nnyumba egi emu. Naye era tewakola lutalo? Twakola lutalo Rebecca Jingo abantu ne baŋŋamba nti situka oveewo ne mbagamba nedda waaba yazze kufumba nange kufumba tufumba anaakowa y'anaatambula. Onosonyiwa ye bwe yakoowa n'atambula n'andeka.
kati nawe bwe wakooye n'otambula n'omuviira ono nange era bwe nakooye Rebecca Jingo nze saali wakoowa mangu naye nkubuulira ekituufu omusajja nze yaddira ennimiro gye nali nnimamu ne balyamu emmere n'oyo omukyala nga balina ne bakasitoma be bagiguza we nateekamu endala omwami yava layini ku layini n'akuula emmere n'embuuza anzimba oba tanzimba awo we natambulira n'omuviira nemuviira nga tetukoze ku lutalo yadde okuyomba yaŋŋamba nti emmere njikudde genda ku polisi ne nga bw'onaaba ogikudde nsooka kutuuka mu nnimiro kuba ne polisi ejja kumbuuza nti baagikudde wagirabyeko nti nedda nemuga kansooka entuukayo bwe natuuka kankuule namuga bwe tokyanzimba kankuviire noonye kyenkolaki kyokola ekirala era ne muviira nina abaana Rebecca Jingo naye sisobola yadde omuga nti mpe ekitole kya sabbuuni temwayomba temwalwana n'omwami tetwayombako tetwalwana wamuviira mu mirembe n'omukyala oyo bwe yajja oyo Anvuma bwe yajja omukyala nalinga mubuuza bwe yatandika okunvuma Rebecca saddamu yadde okubuuza omukyala nasigala mbuuza mwami era nakati mbuuzaako mwami gwe ntolera salaamu aleku ne neeyongerayo mpa ku nnamba ya Nnaluggwa sigiina yabba gye mmanyi ye mwami ani ye mwami Kayongo Shabani kyamaani w'ekyalo Kibamba tanvume simanyi ayinza obutakwata na simu bw'anaategeera nti gwe Rebecca ayinza obutakwata simu sikulira ajja kutya kubanga buli muntu yenna awuliriza biiti nkitegeera buli muntu yenna awuliriza biiti naye bw'anaawulikikako ku mpewo ayinza n'okutya okukwata essimu n'agijjako kale kangezeeko ndabe kale nnyabo kale babayi beerako kale ngawuliriza biiti vamekenta buli ky'omuziki ebya famire tebiba byangu naye kale kangezeeko munnanga wange mundakika eno yennyini ebigambo bya Nakafu ekibamba ab'ekibamba muli bulungi kale nze omulimu ogwange tosala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi owulidde tosala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi obuzibu nti simanyi nnamba y'omukyala tagirina y'omukyala Nnaluggwa Barbara ate asinga y'omwami gyakola ki gyalina wangi nyabo gabo Rebecca Jingo gyebaleko nnyabo gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo ndi wano banaye ffe twakoowa abakazi abeefuula nti bazaalibwa n'abasajja abeefuula nti tebakimanyangako ti omusajja asobola okuba n'omukyala omulala yenna twabakooyera ddala kati n'atuuka mu bantu ne yeekalambaza yenna n'abeera ng'oba kamayiti akali awo avuma abantu abamanyiira nze nyina obusungu bungi nnyo ku nkazikazi ezo ezikalakalanira ku bantu ng'eziwoza ogw'okufa nsigadde nze ajja tukimyula wano ezzana ajja tukimyula kakana katunoonye kyeyamaani kubanga tusobola okwogera naye omwami Kayongo Shabana sirikamu hello Hello. Nkulamusizza nnyo ssebo. Kale ani ono? Gyebaleko kiyamaani. Kale naye gyebala ani ono? Nze omukyala Rebecca Jingo. Era nga bwe bakyogedde naye mukwano kiyamaani olimba kiyamaani kwata essimu eno togijjaako twogere ebya ddala kiyamaani beera omuntu omulungi essimu togijjaako gikwate hello Chairman banne beeramu Chairman mwami Kayongo beeramu kale
Chairman Mwami Kayongo bambi. Bambi nsaba kwogera nawe. Chairman. Mukwano nsaba kwogera nawe. Nchimanyi owulira naye munange ensonga za famire yo. Nchimanyi owuliriza mukwano. Mwami Kayongo. Chairman. Chairman, hello. Amazima nchimanyi owuliriza kuba essimu ogikutte ate n'osirika. Naye omu ku bakyala bo yagimpadde era ng'alinamu obutakkaanya ne mukyala munne. Ensonga eno twandigyogeddeko n'onziramu ng'abantu abakulu naye ate bw'osirika nange nnumwa. Chairman. Mwami Kayongo. Mwami Kayongo. Osazeewo okusirika taata. Abatuuze b'Ekibamba munaasalira omusango nti nnemeddwa okuwuliriza ogw'akalenzi. Ngezezzaako ekyo kyakoze nga Chairman wammwe eyandibadde ayimira ku magulu ge n'agamba mukyala Jingo kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, oba nakafu oyo gw'olaba alina ensobi bweti ne bweti ne bweti. Naye okusinziira nti nze baabwe nsaba mbatuuze bombi era bino bindekere. Ekyo kye mbadde nkusuubiramu nga Chairman ow'ekyalo ekiramba Kibamba. Wandiyogeddeko nange n'oŋŋamba nti mukyala Jingo nze nteesa kubanga oli Chairman w'abantu. Ndowooza abakyala bano kambatuuze bombi kambayite ulidde ebinaavaamu ononkubirako naakubuulira, naye ensonga zino engeri gye ziri z'amaka gange mbadde nsaba mbayite. Naye n'okola ekintu ekifaananako bwe kityo n'osalawo n'osirika kwegamba ne nayogeza nga kasiru Chairman ebyaddala. Chairman nga n'abantu b'oku kyalo kyo bonna batoza zi rediyo bakuwulira. Chairman Mwami Kayongo Shabani kyokoze wallahi tekiriyo. Wakiri wandiyogeddeyo ekigambo 2-3 era nandikuwadde ekitiibwa kyo ng'omuntu nga Sajja mukulu agambye bino by'abakyala be kamuleke abituulemu. Naye kino kyokoze kindaze olina kyekubiira awa saidi emu naye si kituufu. Weewaawo neyanziza mukyala Nalugwa Barbara singa nnina ennamba yo nandikubidde naawe nempulira saidi yo nebekuwuliriza saidi emu yokka kuba ye ayogedde ebibye naye ate ayinza okubeera ng'alinayo naawe ebikunyiiza ebikusosonkereza nemuyombagana oba n'omuvuma naye siina nnamba yo. Kati abatuuze b'e Kabamba bwe mubanga muli kumpi n'omukyala nze mumpe ennamba y'omukyala mukubire atubuulire saidi ye naye tuleme kumusalira musango nga tetuwulidde kyayogera naye omwami wammwe ekyo kyakoze ogwange ngukoze. Chairman Mwami Kayongo Shabana, Chairman w'Ekibamba bw'atyo bw'asazeewo okweyisa, which is okay, but at least yandikutte n'aŋŋamba mukyala Jingo kituufu abakyala bano babalinamu ensobi naye nganze baabwe mpaka kisamba tuuze wallahi nze nandi respecti nze esalawo oyo. Chairman wano tetulina bwe tukaka kwogera naye ate bw'okola ebyo by'okoze wallahi nafuwa. Ompulira ng'ama nkukubamu ebituli mu nsi muno tewali mulongoofu era tewali wabadagenda kusalira musango naye kati abantu oguba wadde ogukusalira nange sirina bwe nkutaasa munnange Chairman ojja kunsonyiwa. Wange Madam Betty webale okuwuliriza. Shamire Nalukolongo. Madam Betty oyo omukyala yemuwa amagezi gemuwa agende ku poliisi kuba Madam Betty omukyala akuvuma n'akusaswaza buli wamu. Madam Betty atama ate n'omwami naye yeeswazizza nnyo at least yalibaddeko kyayogera yeeswazizza. Munnange Wange eyo netuvaayo munnange. Those are the people leading us. Imagine Chairman Mulamba behaving like a young kid who can't speak on a phone. Jingo wange
nze Nicholas ekitintale munange Nicholas ate banagamba nti Becky weekubidde Jingo sirina kyekubira olina Rebecca Jingo Wange Sophie Becky tokyewuunya nnyo beebo banjo mu maaso nga tasobola yadde okuyimirira mu lujjudde lw'abantu n'ayanja ensonga nga bweri beebo mukyala munno byakuvuma byonna biva eri mwami wo asinziira ku mbeera gy'amugambamu by'ensonga lwaki akuvuma n'atabako yadde nakyanyega beebo be balonda nga balina obujonjo mu maaso olina Rebecca Jingo Wange nawe nkuwonye buwonyi kuba bannange wamma Becky webale kuweereza wabula chairman otwewunyisiza nnyo oba baani abakulonda tosobola nagonjoola nsonga za makaago mbunawe oli chairman wa kyalo kati gwe mukyala gwe aleese ebbaluwa yo bukyanga bakuvuma tewali kye wali ovuddeko ebigambo tebitta oyo omujjawo bw'aba akuvuma gwe muleke bajja ssunga ye ate weebale butamuddiza kigambo kyonna weekuumiraawo ebigambo tebitta naawe ez'omugaye babiri bwate bwakugambye Wange hello wabala kuweereza nnyabo yesebo banange chairman aleke kutumiiza bannange obusuku bwano bunza aleke kutumiiza chairman sorry mukwano hello bane bali kuweereza bane bwebala okuwuliriza wedi bodaboda enako chairman omuwulidde okimanyi nti okwawakiriza okujja ku mukyala tegusaate ku chairman Wange chairman kyo kyeyandikoze abantu nga baatereka ne bamusimba mu mugongo chairman asuseewo obususi Wange webale kuweereza n'ogubwe ogukoze chairman nze ndaba yalina obuzibu mu bintu ebyo byonna lwaki aganye okwogera tulize ebyo tugenda ossala omusango olwokubako kye tubawabula atumaze owulira endowooza n'asirikirira ddala ate kati Jingo yamukubidde ate nga ensonga ziggwera bulungi awo ku mpewo chairman olimbye nnyo tosobola kulinda ku magulu gabiri kulamula kyalo ono sensalo ematimu kanyampisa Wange Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mwana mama Becky. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Webere kuweereza nnyabo ono mama Jamile Najjeera. Mpulira. Mama batuuze b'ekyalo ekyo chairman oyo mumutwalira mutya omusango ng'alemye okugoberera ensonga ze. Nnyabo omukyala ali mu maka tolowooza nti gwe muggalanda w'abakyala olyoka ovume buli omu. Ate okuvuma emyaka gino tofunawo kabonero n'akamu ogwo muka chairman ogenda ng'owaawala ageeza enkoma Becky nsonyiwa ono mama Jamile Najjeera. Nkusonyiye chairman mwami Kayongo Shabani olimbyemu wallahi olimbyemu cheya